omusajja agenda kukola ate omusajja ntwala waliwo ntunulira nga ndaba abawagizi balina bayitirivu. Omusajja mwemanyi ate mumanyiwa simumanyi. Omusajja nesimbyeko abawagizi bonna ndaba bamututte. Omusajja ataddemu ssente ntaddemu ssente nendabira ndinga agenda okumala ebiseera sente zange zigenda kufa. Tisobola kufa. Sente tisobola kufa. Owulira ki bw'oba otambudde owulira ki mubawagizi owulira ki bakwogerako banjogerako naye waliwo oluusi boolaba nga alina waliwo olaba ekisinde nga almost kiringa ekyagala okuntwala. Kale bw'aba nga afuna obululu 100 nyinza okufuna nga 105 oba bwenfuna 105 ayinza okufuna 10 kati emikisa mingi nnyo nti either ayinza okuntwala kubanga abawagizi tulinga ababenkanya. Tulinga ababenkanya. Tajja kutwala beera n'okukkiriza. Awo ogenda kukola buti tayiza naye kukwemoolyako nga wano wendi kati kwata olaba nga bwendi kutte bwendi bano ngutte bawagizi nkutte baki bawagizi ogenda kubafuna mu kitole ejjaji ne koota eri yembadde ngamba okumuwa kanji mujjeko kikola njegatte kuno aveewo nga tafunye yadde atya nga tafunye yadde n'omuntu n'omu kati ogenda kukola bwati wemugenda nti okulondera omanyiwo wano okugundi wano ku mutala wano zone B wali wenyi tomanyi waawo zone B awo ku muti gw'amasannyalaze ogwo gwali gwagwira ennyumba awo kikoze bulungi kati ogenda naye kyandibadde kirungi osobola okusima nosimawo notakulawo nsobola okuyiiya nensimawo akanya noteekamu olw'ensonga bano nti abano abajja baleme kulisamba sina kintu oyinza okuba nalijjawo obujja lireme kuvaawo gwosirike omuwangudde ono mu mazzi kale kati jjajja kyekyo katukole ekyo nkwagaliza buwanguzi katukole ekyo jjajja bweza nkwagaliza buwanguzi nga bwe nakugambye nti abakulu bayamba yeyamba otegedde jjajja genda okolebwa omu mazzi amiina kakati ensonga endeesi nsonga kyebuleese ekyamazima waliwo ekintu kitanaba kutegereka bulungi obululu butagala njagala abantu bonna amaaso bagakanule nga balaba balina ituli nga teralaba kasajja kalina omutima omubi kasajja kalogo kasiiba ku basawo kasajja kabi nnyo naye nga nako kakuno kakuno naye saagala ebipande tobiraba jjajja nze wano woze kiwedde wano woze ekisooka njagala kaluluko nakakuwadde ekyokubiri mpa eddagala abantu bonna abakuno batunule bwe bati kubalondera kapapula kubalonda nga tebalina gwe balwako kuleka nze wesirikirize siyinza kukkiriza njagala babeere nga bakola bukozi bati siyinza kukkiriza muntu azze wano bajogi sisobola kukikkiriza ekyo nze mugaba n'abawagizi tekisoboka atwaleko haafu naawe otwaleko haafu tekisoboka njagala afune zero njagala batuuke nga tebamulaba ate no sizire n'ababadde abawagizi be bamunoonye nga tebamulaba saagala afune zire enkalu omanyi abaana balina kino batya magana nti zire erimu n'amaaso kyoba onkolera jjajja kanjagala afune ziro nkolera ekyo erimu n'amaaso nkolera ekyo jjajja eriko n'omumwa oguyimba nti fe tufunye ziro njagala aleme kudda ebyobufuzi bimutame njagala naave ne mu lwokaano weesirikire jjajja nzisi ogenda kukola bwoti kwata olabe eddagala lyekwasa olimpadde njagala abawagizi obufune mu kitole nga bonna bali wamu wati ngubafunidde mu kitole saagala abawagizi bakweyawulayawulamu njagala beekwata ekitole bajje bakuwa akalulu mu kitole kati ogenda kugenda wemugenda okulonderawo omanyiwo bulungi nnyo ogenda kugenda wana abantu basimbalayo ofune obutakula osobola okutakula okusimawo simawo nsobola olw'ensonga nti bayinza okulyera oba okulisamba kati bw'omala okusimawo gw'oteekewo nze nteeke wali obikkeko ono omuwanvu kale bino mbereka wabweru byonna ziteekamu bulungi wano we bayitira okuyinga kasaawe wennyini we bagenda okulondera tulina polling strategy emu fenna kutugenda okulondera
kanteeke wano. Nze ndi honorable tebannepa. Okola kiwano sebo? Wasiza otya? Toyina byombuuza gwoyinza okuyingirira banno bano otamanyi gy'olina kwesimbira n'ogenderera ate n'olumba banno gy'omanyi gye babazaala. Obadde ki? Democracy. Leka abantu basalewo. Ani ngambe kuti basalawo? Ati leka abantu basalewo. Leka abantu bajje tutandike okulonda. Bajje. Bwe banasalawo, gwe banayagala bajje okulonda. Bajje bagenda ku. Obalonda gwe bakulonda. Obalonda ze bannonde. Nze bwe naawangula nze sijja kuba wa mutima bubi nja kuwa okulongoosa toyiza offices zaffe ngenda okutuula sina buzibu nja kuwa bwe naawangula oyinza okuwangula kugwe nange nagenda owangula gwe wangula gwe wangula era kirungi obwo obuseko n'obwesekerera kuba bubwo kafulu mwangi sookoleke temulina kujja wano ne mulonda wano wemutulina okulondera tetugenda kulonderawo ani akyogedde tugenda mu kafene gye tugenda okulondera era mpitano mu kageti ngende mu kafene tulonde kakati mmwe sewo muli wano bakyusise bwe balondera balonze ne bano baba ababyokulondera bakyusiza electoral commission yagamba wano gundi bakyusiza ddi ekyalo bakisalamu emirundi ebiri annange gwe musajja gwondo oyakunkola ki oyakundoga gwe omulabye omusajja oyo omulabye oyo omusajja omulabye ebyoya oyo omusajja omulabye oyakunzita gwe kikyoteka mu nsawo kyekyo kiriwa nkwekaki laba kikyo kinene mwabanyabo oyagala kunzita ngani akutya oyagala okunzita ekyalo mwagala kututta ani abatta mutya ani nga muli babi kuki basajja mwe muli balogo kutya olina ebyoya olina ensuwa genda olonde genda ononde kyeyo kulogo omulogo ani nze bino byange oyo omulaba nze bino byange bino biroze wano oyo mulogo gwekyo kiki kyekyo kyokutte gwoliki nga bifaanagana kino kyange naye nga kinene mugenda kutuleetera ebiteega muleeta amayembe muleeta ebyokola byonna nze sibiriimu afande ogusajja ogwo gusibira eddala nze nkubuulira kyokka luli gwankubanga n'abaana we bali awo nakomawo ku makya nakkuba buba bukyawe buti naddamu nakkuba n'ekikyalimu nakkuba buli laba nze nazenna wenfaanana okuba n'omukazi ku makya kyabaako nakyayogera luli yamputtula kyokka bonna bonna ne bavaayo tule eri wansi bagusibira eddala oba gufiirayo gufiireyo ate tajja kufiirayo bagusibe nedda tajja kufiirayo kubanga afande manyi emirundi gye yakankuba simanyi akuba emirundi ebiri kuliranga nkoye sirika osobola kusirika yogera ku ngeri gye wamukubye mbuulire engeri gye wamukubyemu afande omukazi asobola otulugunya omusajja omanyi musango wakoze malicious damage nakola trespass ku mbiri gwo ontekere bulungi oyo baawo gwolaba waali yakoze okwekalakasa yakoze violence ontegedde kuba yekalakasiza ku mubiri gwo ontegedde bulungi nnyo kakati ekintu kyeyakoze ekyokukuba omukazi mwabakazi mukubwako ekyo kintu kyeyakoze ekyokukuba omukazi yakoze kyebaita treason ontegedde nnyo yakoze kyebaita treason kyokka teyakomye ku ekyo ogambe nti yakoze ekyo ekirala nzenze natolaba nkulaba nankubira ne mu maaso g'abaana engoye sweet paka omanyi kyewakoze omanyi kyewakoze okukuba omukazi mu maaso g'abaana omanyi kyewakoze abaana bawoza kimu taata tokuba maama child trafficking eyo child trafficking omanyi kyewakoze abaana omanyi abaana bawulira child trauma bataddeko trauma because of the trafficking wa traffickinze maama waabwe n'omukwata n'omukuba wamuwambye n'omukuba kati gye misango nemisango nga 8 ontegedde afande otegedde emisango gyogenda okugula ku musajja ono
kakati jonna gimuguleko yakoze child trafficking yakutte maama w'abaana n'amuwamba nokola human trafficking okuwamba omukazi n'omuwamba n'omukuba kumpi kumutta kyokka n'abaana ne bakulaba wakoze treason walidde mu nsi y'olukwe kuba akubye omukazi abakazi be bazaala abantu gwani yakuzaala si mukazi kati bwokuba omukazi wakubye maama wo otegede emisalo gyogere mukirako family neglect nakyo kimuteekeko otegedde bulungi nnyo kati omuteekeko mutereko ddala lumu negundi n'okwonoona ebintu destruction of property ono si mukazi wo bwemwabadde bulwala temulina kyemwayonoonye destruction of property nayo kimuteekeko ontegedde bulungi nnyo kakati bw'omala kakati wamma ye yayasizza amasowaani ne flasika yakola yennyini naye n'agyasa byonna musango gyo ontegedde bulungi so kati emisango gy'alina musanvu alina human trafficking yakukubye maaso g'abaana sikyo yafande ekitegeeza yakuwambe nakukwata nakukuba alina destruction property okwonoona ebintu temwayasiza amasowaani yabyasizza byonna bwe yamaze alina omusango omulala omunene ennyo ogwa treason yakubye ku mukyala yalidde mu nsi y'olukwe kubanga ne maama we mukazi kyokka ate yakubye kitegeeza yalidde mu nsi ki olukwe ontegedde bulungi nnyo kati bw'obugatte gino n'emisango okulya mu nsi y'olukwe gwokka kusiteeka kalabba ogwa child trafficking ekirano bakusiba emyaka 21 gundi treason bakusiba emyaka 13 ontegedde bulungi nnyo kyokka gundi omusango gwa gundi omutereko child trafficking child trafficking yokka bakusiba emyaka 14 bw'ogatta emyaka gye ayinza okumala emyaka gye gyonna gy'asigazza mu bulamu bwe ng'ali mu kkomera oyo sooka olindeko afa tula wansi bwemanja balongosi otula wansi egyo emyaka mingi gyogenda okubeera mu kkomera wemanyize kkomera ontegedde bulungi so saga bintu byakusaagasaaga wano emyaka nga mingi gye emyaka egimusaana ontegedde egyo gye emyaka egimusaana kubanga okoze ekyobuvunaanyizibwa tukwebaza mwe abakyala ab'obuvunaanyizibwa abavaayo ne mulwanira amaka gammwe n'emyaka nga mingi egyo gye emyaka emituufu gy'alina okubeera mu kkomera kubanga ekintu kye yakoze ekyokukuba kibi nnyo mbadde mayi mugenda musiba kale nga wiikisi 2 zokka oli mulalu wiikisi 2 gwakola amateeka wiikisi 2 ku misango gye yakoze wiikisi 2 omuli child trafficking yakuwambye si gwagamba nti yakuwambye tewakoze statement n'ogamba nti yakuwambye nakutwambuse nakukuba ate abaana ne bakulaba kati ate tunaali baana ki banaalya kinange ayo agenda batta tewagambye nti omusajja ayagala battira mu nyumba abaana basoma school fees jjukira tupangisa rent n'omwezi guno gunaatera okuggwako landiroodi ajja kujja ate kuliko akaana akamu akalwala buli ddakiika kati woona amusiba nze sente naazijjawa akaana akalwala bw'ali kuba n'ofa ani anaakalabirira nkusaba bambi nyamba gano mateeka nze sinze kola mateeka anti mwami wange naye obuzibu bwe bwobuliwo mwami ki akuba ayagala okutta afande mwami wange nze musonyiye musonyiye gyonna emisango ekyo kirungi nnyo ekyo kirungi kati bwoba omusonyiye gyonna emisango kati mwetondere gwogende ogende jangu ekyo kirungi okuba nti kati bakusonyiye akusonyiye emisango gyonna byonna bye bamukoze yabikusonyiye kati fe tugende maaso n'omusango gwaffe mwami wange mbadde nkusaba onsonyiwe munnange afande tebamusiba egyo myaka ekyo si kikyo ontegedde bulungi nze gyonna gyonna emisango ngimuggyeko mpola maama si gwe okujjako emisango ontegedde bulungi emisango omulimu gwe gwakuwaaba fene tumuteekako emisango ontegedde bulungi nnyo bwe tumala muteekako emisango ate okugimuggyako ate ebyo bidala bya waggulu nnyo sife olaba nange kenyini sikukkirizibwa kumuggyako musango omwami wange bamumpe ngende naye bamukuwe batya baani abamukuwa anti kati nze musonyiye
genda mpola okumusonyiwaako tekitegeeza nti emisango gimuvuddeko emisango gyakyagirina ne punishment jaja anti kati afande nze omwami wange njagala nzireyo naye kuba musonyi gwani naye ne yeetonda okimanyi nawe nyinza okugattako ku ye Ah. gwani anti ndi mukyala we gwoli mukyala wamuwaabidde kati nze omulimu gwange gwakumuteekako misango ate kati koti mutwale mu koti kati sebe gwe ekyo kyoli mu kwogera oyogera nti omutwale butwazi bwotyo tosaba mutwala kubanga oyo kati waali is a convict ontegedde awo waali omwami wange nti musonyi yenganze mukyala we kati amba nyina okuddayo buzzi naye ekyo kiro olina okuddayo ne buzzi naye koziberera ddala naye wano kubanga ogonago musango okwefuula kati osirwaza poliisi ngenda kuteeka omusango wakusirwaza poliisi oze notugamba muyakubye omusonyi wotya kiri bwekiti sinaba siriwazaako ku poliisi kiki kyokoze kujja notulimbalimba takoze statement kati gwogenda munda nedda afande ontegede bulungi nnyo bansonyiwe nze nakusonyi edda nokugambye gwe engeri gy'omusonyi tambula ogende okuddayo naye nyina okuddayo naye waka madam aye a police officer kati bwoba tuli police officer otandika otya okuwaira wano amateeka si mateeka now let me get to the bottom of this omusajja ono yakkubye oba teyakkubye tannankubako tanabakukubako gwe ono wamukubye oba tewamukubye afande okero kati teekayo ono gwe fuluma get out fulumi ono teekayo ono asiriwaza police go quickly go afande get out you get out gwe fuluma jebaleko kale nawe jebaleko kyekiriwo Bridget ndi bigenda bitya si bibi olampola obulamu bugamba bulamu bulungi bigenda bitya si bibi olampola okozeeko leero nkoze sente ziweze si nnyo bitambula mpolampola enkulaba naye ojja kwongeramu mpolampola ndowooza bijja ndowooza singako ebyejjo kuba ebyejjo byabadde awo naye leero ninayo essuubi olinayo essuubi kasita olina essuubi manyi kirungi omuntu okubeeramu kale n'essuubi buno buwunga nawe wataddewo weewano kati ndowooza ozokunkubayo okondooza ekifaananyi genda semberako ko wali eri Paul wali eri ndowooza ngenda kudda edda kale tewali buzibu kale ndowooza kati tugende kati ndowooza byebyo mpulazeewo munnaayo wenjiyiza emirimu gyange byebyo kati kyogenda okukola ogenda kusayininga wano eno ekirala buli wiiki ojja kuba osasula emitwalo 10 ndowooza tekijja kuzibuwalira njja sasula emitwalo 10 kuba kati sente zo ngenda kuba nzikusindikira ku ssimu ngenda kusindikira ku ssimu yo so kati wano eno ogenda kusayininga amannya then otekeko ne signature wano ne wano ne signature wano ne signature naye nja kusobola okuba nga nzireeta 10 buli wiiki buli wiiki emitwalo 10 nkitegedde ekyo basaagala kujjanga buli ddakiika ate nkunoonya ate bikyataate nga obimanyeza ati nje sinjagala kwongera mu bizinesi era ndabye anti Sara taliiwo jebaleko kale nawe jebaleko kale oyagalayo kimukwana ambadde njagala kukwa anti Sara neerabidde omuggyako obufaananyi kuba we yamaze okusayininga ate n'atambula n'agenda nzijukidde luvannyuma kati kwekomawo ampa obufaananyi akuwa obufaananyi obwaki anti nzize mmale nkofaaminge manye nti oba ne ssente ze yazifunye
Sente kisinna kutegeera bulungi nnyinnyonnyola nteeka mu kifaananyi ntegeere ky'oyagala okunnyinnyonnyola. Sarah, anti Sarah akolera wano eno. Akolera wano? Wano nze akolerawo. Anti Sarah kigwoyogerako mukwa. Ono omukyala gwe nkugamba. Ono? Ono. Ye anti Sarah. Era nabadde wano eno naye jjo ne mukuba n'ebifaananyi. N'omukuba n'ebifaananyi? Wano eno? Aha. Yabadde ayagala Ron ayongere mu bizinesi ye wano eno. Sokoleke. Bizinesi ye eno? Iye. Yakugambye no bizinesi yiye. Ebifaananyi biibino. Twalaba? Mwabyakubisizza ssaawa mmeka? Twazze wano zaadde ssaawa 9. Nga ndiwa. Wabaddemu munda. Nga ne muno munda nga muli wano mukuba bifaananyi. Ne mukuba nene bifaananyi n'angamba bizinesi ye ayagala kwongeramu kwo. Kankutereezeemu. Eno bizinesi yange ne bba wange. Tukoledde wano emyaka kati egi. Anti Sarah si ye nannyini bizinesi eno. Ate yaŋŋambye nti bizinesi ye. Eno bizinesi yange ne bba wange. Nange? Kati owooti omuntu ssente singa yabadde ye lwaki temwabikubidde munda? Lwaki mwayimiridde wano eno? Ye yaŋŋambye bizinesi ye. Ko ggwe yakulaze ebiwandiiko nti bizinesi yiye? Teyabindaze. Naye engeri gye twazzeemu wano eno n'engeri gye yayingiddemu nze nakakasizza nti no bizinesi. Yabadde aze kumbuuzaako era nze nabadde mayiwe yamaze okumbuuza n'agenda. Kumbe mwabadde mwekubira bifaananyi. Mufune looni kati mwegasse ne Saala. Ye kennyini ye yabadde ayagala looni. Mwegasse ne Saala mwagala okubba bizinesi yange. Nkubuulire nnyabo. Bino ebintu bigenda kuwanvuwa nze. Biwanvuwe. Tugende wakyala ntumubuuze tulabe oba edduka lino si lyange. Tugende tumubuuze. Tugende tuligala. Yayagala kunziba. Bagala kubba dduuka lyange beegasse. Nyabo, kati gwe mubbi. Ono omukyala gwolaba edduuka lirye. Mulabidde emyaka egi. Ate ngali mu dduuka amaani. Kati ono omukyala gwani yagambye nti nannyini edduuka. Yazze. Omumanyi? Leka nkunnyonnyole kyeyamaani. Nnyonnyola. Yazze ng'ayagala looni. Otyo. Ng'omanyi ennaku zino embeera bw'ekola ki? Bw'etambula. Koggwe. Sirika nnyonnyole kyeyamaani. Ne munnyonnyole emitendera gyonna gye tukola ki? Gye tuyitamu. N'aŋŋamba hejjamu tugende okulaga bizinesi yange weekola ki? Bweri. Ne tujja bulungi ne mukuba ebifaananyi. Namubikubya najjo zaadde ssaawa 9. Noono yabaddemu. Okitegeera? Nze balabye. Era ne tuddeyo bulungi ku ofiisi. N'asayininga olaba. N'asayininga bulungi n'ateekako n'amannya ge. Kankubuuza ekibuuzo. Wamukubya ebifaananyi ng'ali mu dduuka ng'akulaga nti edduuka yalitundamu oba? Era yabadde mu dduuka n'aŋŋamba nti n'edduuka lirye. Yabadde wabweru wa dduuka bino ebifaananyi babikubidde wabweru wa dduuka. Ye yandaze nti edduuka lirye. Kakkano yalibaddemu mu ngeri ki? Era wamulese mu kiti ki? Otyo. Mmwe babbi. Saamulabye nako n'ogwolaba awoza mbu bazze ne bakuba ebifaananyi naye siina we namulabyeko. Ono namulabye ye kuba yazze n'ambuuzaako era nga bulijjo wambuuzaako. Kazi gwe weekakataganda gye tewandabye. Saakulabye nako nze sikumanyi gwe mulundi gwange n'ogusoose gwe okkulaba. Musanze nyina gye ndaga nga saaganya tumala ebiseera. Nnyabo kati njagala nkuli noonyoono. Kubanga ono gwoliko ye nannyini dduuka. Edduuka lyange. Kyeyamaani. Si lyono. Ono omukyala gwolaba ono guno omusango si gwe gusoose nga baloopa ye si gwe musango ogusoose mu kikula kino kyali mu kukola baamuloopaloopa dda wano si gwe musango ogusoose si gwe gusoose mu mbeera yemu bweti nga simutwala gy'abeera kuba ye yandaze nti ono naye amumanyi. Mukwano gwange naye ate nze nabadde simanyi nti ate ali mu kujja ku dduuka lyange kwewolerako ssente. Naye naawe njagala nkunenye. Ate kuki? Wano ina ensobi ey'amaanyi. Etya. Oyinza tukukkiriza omuntu najja zanyire mu bizinesi yo. Tetuganye mukwano gwo. Okimanyi nti emikwano mingi yonoonye bizinesi z'abantu mu ngeri y'emu eyo. Gwe omuntu n'omwesiga n'osigala mu dduuka lwakuba mukwano gwazze notamanyi kikyali mu kukola. Yabadde azze kumbu. Hakati oba kujja na mutemu. Abakujja na mutemu nga zekkutta ne bayingira. Tokiddamu. Kino tokiddamu. Ate naawe nnyabo njagala nkubuulire. Ye kyeyamaani. Omuntu yenna ng'alina bizinesi ng'eyo aba n'empapula ezikulazeeko. Tayazindaze nazindaga. Kati gwokakafuba bujja nti nyanya bizinesi omwesiga omwesente. Yeyo ensobi yokka gye nakoze kyeyamaani. Tolaba bwe muva nga mutunenya tetukola.
Ninga mwamutwetera obuzibu. Ne mukwano gwange mmanyi gy'abeera wali eri emmanga kumuvule kamba twaleyo. Twaleyo. Singa kye wakoze. Tugende nno. Nange. Mugambule. Ate ani oyo? Nze. Gwani? Owaise chairman. Chairman ate kiki? Tebatera kunkeerakeera nnyo we bati. Chairman. Kati ate bano bajjeeko. Wasuze oti? Wasuze oti? Bulungi. Jebaleko nnyabo. Kale namwe mujebale. Njagala kusooka kukubuuza onaani? Ono. Bakubuuza ddamu. Ono mukyalo mumanyi? Kale yanfaananyemu. Afaananyemu bufaananyi kiki? Kati ono mukyalo mumanyi? Oyo. Simumanyi. Okakasa tomumanyi? Simumanyi. Nnyabo Sandi yagadde weekaza kyogamba tomumanyi. Nze sikumanyi tunesiba wanti. Sara beera serious mbyoyogera. Omanyi okusibira ku poliisi sawa zino? Ku poliisi. Ono mumanyi? Mumanyi. Omumanyi? Kati obadde weekaza ki? Sikwekaza omuntu yeerabirako. Kati okutwala empola ono yo mumanyi? Ono Chairman nawe mumanyi ono mukwano gwange. Mukwano gwe? Mukwano gwange. Neba ne Chairman abakazi beekaza. Njagala nnyonnyole bano abakyalo bamanyiiko ki? Bombi? Ono mukwano gwange ono mukwano gwo. Ate ono? Ono atambula abanja abantu ku kyalo. Mu baabanja kati njagala nkubuuza onziremu bulungi. Mu baabanja mwoli oba toliimu? Nze? Ali tanatandika kummanja. Mu baabanja mwoli oba toliimu? Tanatandika kummanja. Chairman tetugenda wala nnyo. Obujulizi buno mbuyina. Guno omukono gwani? Nnyabo guno gwani? Ani yasayinize wanene ejjo? Ani yasaako omukono wano? Gala amanya gani? Ganga. Zino sente zaani? Neto natandika kummanja. Sara, ngenda kukusiba. Ate mani nedda tannamanja. Sara ngenda kukusiba. Oyina emisango ebiri. Sara weeyita kyotali. Ate ntyanze Sara. Sigwe kusoosa okuba nga baleeta emisango egikwatako ewange. Sara, nogenda ku bizinesi ya munno n'oyimirako ne bakuba ebifaananyi. Bakubizaako ebifaananyi. Ate okukube ku kifaananyi bebeefuse nze neekubisiza bwe ku neweewalira ku bizinesi ya munno. Bizinesi yange. Sooka olindeko Chairman. Ejjo nnyabo waŋŋambye otya? Tewaŋŋambye nti bizinesi yo? Leka wampulidde bubi. Mama, nnyabo bankuba egundi ezimma. Bizinesi eyinza okubeera eyange nze. Kati Sara kulabuwe. Sigenda kubeera nokkayana naabwe yambala. Ate kiki kye yambalenga. Ate kiki? Yambala engatto zeewo kuba katunemeredde. Yambala engatto zeewo tugende. Mbere manyi biggwera wano. Ebice bigenda wabula nno nnyabo oba obadde obba ezange togenda zibba. Ate nakubbye. Kati n'ogenda zimpa. Nafuka mukwano gwo nazza musango. Ate nakubbye eki. Nojja ku bizinesi yange ne weewolerako sente. Chairman engatto. Sara yambala. Yambala engatto. Ati mbulira gye tulaga. Notabula yambala engatto. Chairman mbulira gye tulaga. Ate abasasula buli kimu ekitali mu bizinesi yange kuba byonna byabuze. Ate bannange ababbi beekaza. Kubimalira wano. Chairman ono mukyala muwe sente ze. Omukyala ngenda muwa sente ze. Ankwata empola sente ze ngenda zimuwa. Ono wedduuka ekikye kyawedde. Wabula yandibadde agenda n'akola mu yambala mangu engatto otambule sente zo ngenda zikuwa. Kakkana. Kati kola bwoti. Yambala engatto. Nga tonyambadde. Yambala engatto. Nyambadde. Ozeewo ennyumba tugende. Tugenda ku poliisi. Ku poliisi? Gyogenda okubimalira bino. Kati poliisi yegenda okuwona omukazi sente. Gwe yambala tugende ku poliisi. Tubimalire. Leka nnoonye sente z'omukazi nzimuwe. Sara saagala kusikambula. Saagala kusikambula. Jamani sagala tukoyoga ate kati ajala na saagala kusikambula. Nate ngani kan tugende naye. Bade ngamba sente nzimuwe. Kati otambule. Yitawo. Kulembera ababbi beekaza n'okwekaza kale n'omulaba mukwano gwange. Keti Wanje anti? Ngenze naye emirimu gye nkulekedde gikole. Ngenda gikola anti. Tewerabira okufumba amatago ne gafanga luli. Iye. Juzi nakulekera bano ebyokukola nasanga n'ennyumba tonna bagisiimuula. Ngenda kola emirimu. Gikole ogimalize ngenda okoma nga buli kimu kiwedde. Kale.
Kalo nterako amatooke oganyige bulungi. Iye. Abeno? Wanje? Oleta muwala? Jendi swera misebo. Bulungi osibi oti? Kakati? Ndowooza nze tommanyi? Sikumanyi. Tondabangako wano? Sikulabangako gwe mulundi gwange okusoosa okulaba. Tondabangako ne anti wo? Olimba gwe mwana gwe? Sikulabangako. Juzi yajja wano ekiro anti wo nandeka wali eri emabega najja wano yali ani? Weyajjira mu mmotoka? Bwe yajja ekiro mu mmotoka ku ssaawa zaali 2 yali ani? Saakwetegereza. Tewandaba? Sikumanyi. Kale kakati kati abaŋŋambye nkwetere sukaali n'omugaati. Guno mugaati eyo sukaali. Tweyanzisa. Kakati abadde aŋŋambye nti osobola okumpa TV eyo nenjitwala. TV? Ate njikuwe? Anti yaŋŋambye tugenda gyongeramu channels. Mugenda kwongeramu channels? Tugenda kwongeramu channels zitaliimu. Yaŋŋambye alina channels simanyi mwe zimulaba zemwagala ennyo oluusi oba zimulabira oba bannayiba. Bukedde teriimu ate olaba okisanga Uganda nyuma mba njagala nengenda era ngenda wali eri oba neiba ne. Bukedde teriimu? Teriimu. Okisanga Uganda mulabira wali eri. Ate bulijjo mugamba. Kanjireto nteeremu. Leeta ngende njitwale nkuteeremu. Ogenda gikomyawo ekiro? Ate kiro njikomyawo kati. Kati ngenda laba okisanga Uganda. Kakati kyembuuza kiri bwe kiti. Lwaki tompa ne pakoleeta nenga nenfumbako ku mazzi kubanga sirina mazzi gokya waka. Nkweko ne kupakoleeta? Just nja kukozesako bukozesa. Then nayo ngene nfumbe ku mazzi. Ogenda gikomyawo ng'okomyawo ki? Naye gwe tommanyi. Sikumanyi. Tommanyi otya? Sikumanyi era ongambye okola ne anti wange era kyeko okola naye. Kuba luli yajja mu mmotoka. Saaga nnyo kwagana abantu batammanyi gwe oba tomanyi ojja kumpa obuzibu. Kanku. Nedda ngumanyi TV gisigaze channel ajja kwanja azikuteeremu. Kubanga tomanyi ojja kumpa obuzibu. Nedda genda onteeremu channels bambi. Ne pako kanji. Mpaka koleta ngene nfumbe ku mazzi. Kanji kuleetere. Ola okwagana omuntu nga takumanyi. Biba bizibu. Nedda olaba nze ate ko ngambye nti okola naye. Kyova nze mbadde njabbire kawaakiri nga mulikole ki mulinde gwalimanya kyano oba alikuba mbadde ngenda kukoma owuli mwezi gujja. Nedda genda onteeremu kati ne muni. Kangene nfumbe ku mazzi. Ogenda ofumbe. Kale wano ndabye waka kuba lwakuba akala akagenda eri bwe kati. Woyita waneeno then kageti kali wali eri. Waliwo kageti akati. Waliwo kageti akatono. Kale kanzije. Kale neyanziza. Sigenda lwayo Kale neyanziza. Iye. Keti. Wanje anti. Kati zine gundi wazirese wa. Ngenda kuzijja mbadde nkyamaliriza ano okusiimuula. Obadde tonamala kusiimuula. Kulikayo anti. Mwana gwoli munafu nviira nze wabula. Siri munafu. Kati noli anko yaleese omugaati ne sukaali. Naye kati nawaddeko omwana n'alyako tosi 2 nange nendyako tosi 3 ne mmata nkuteereddemukko. Anko kye yaleese omugaati? Oli gw'okola naye. Gwe nkola naye? Ewa. Gwe watumye TV. Nina gwe natumye TV wano? Kanda. Keti TV yange liriddawo. Nina omuntu gwe natumye TV wano? Iye gwe watumye TV yaleese bino oli anko. Era ne tulyako ne sukaali ne tunywako nembizaamu muneeno. Wadde omumanyi? Nedda yagambye akola nawe. Sina musajja gwe natumye wano gw'oyita anko kyoyo. Nina omusajja gwe nali nkulazeeko wano nenga nti yo anko. Anko angambye luli ye yakuleeta mu mmotoka. Wamulaba nga ndeeta? Saamulaba naye ngambye ye yakuleeta. Anko ki naawe Keti beera serious? Anko omutumye TV era ne pako njimuwadde. Wamma nerabidde simuwadde pako kati ate mbadde muyita muwe pako. Biki byoyogera naye? Muwadde bulenda. Kati we muwadde bulenda kuba abadde ansabye pako. Nenkola ki ne munoonya ate ng'agenze. Keti kiki kyonkoze? Ekiki anti? Ebintu byange obiwadde ani? Mukwano gwo. Mukwano gwange nali mukulazeeko wali omulabyeko. Okola naye ku mulimu. Omumanyi nti nkola naye? Ize yangambye akola naawe. Ko gwe? Nangambye era atuleetedde tunyweko kacaayi.
N'ogaba TV yange n'ogaba ne blender n'ogimuwa. Angambye blender agenda abadde agala pako kati nangamba agala kunywa. Omanyi omuntu gwe wadde ebintu. Iye mukwano gwange. Iye. Nali mukulazeeko. Nedda. Kati gwe malaka gabe ebintu byenga tomumanyi na mumanya. Lwaki tonkubidde essimu? Nanti yagambye. Wansaba essimu n'ongamba ogenda kubonga onkubira ebitaliiwo ngambye nga buli kimu ekye onkubiddeko ku ssimu. Lwaki tonkubira ekyo mugambye nankubira nayogera nange. TV yebadde nfu. Angambye agenda kuntera mu channels. Agenda kutera mu channels. Ebukedde ndaba okisanga Uganda nenda. Nali kukaye ngo ngenda sindikano omuntu omuwe TV. Mbolo kwate muli mu channel. Agambye gwa muganda. Ke tuleka kati ogenda kufuna mu. Ayi anti ne. Ogenda kufuna mu. Anti Watu kabe ebintu byange. Sisibiga. Watu kabe ebintu byange. Anti saba kunsonyi wasi. Watu kabe ebintu byange. Sika kutemu anti. Omusajja akutewa. Agenze mwagambye. Agenze eno webati eri mu kageti. Awo ayise mukamulagiridde kageti. Bena nokuleta ebintu. Kate. Anti saba. Ogenda kuleta ebintu byange. Anti saba kunsonyiwa. Ogenda kuleta ebintu byange Kate. Kunsonyiwa. Ogenda kusasula TV yange ne buli kimu. Oba okujja sente zo zonna zomanya sigenda ziku. Anti tugenda tumunonya. Nagenze no. Zono genda zisasula Kate. Kwa manje ogendo zijja. Anti alabika nzibye. Anti olaba. Anti gano ononye TV yange buli kimu gyo kitadde geno binonjo bikomyewo wana. Anti kati ugasagala kulabako binonye gano omunonyo oyo musajja binonye bena gyo bijjanze mbyagala wana. Gana ye Kate. Omusajja nzibye TV yange ne blender gwe Kate. Anti omusajja agenze. Obwo busirusiru obwokolago. Anti agenze. N'omutuma akola emirimu. Ayo mami. Nze nkubuulire. Anti nsaba nkunsonyiwa.